Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo ku Extra Digest Mugoba nsonga. Nze IBRAH Mukasa. Tusinzidde wano Kampala mu ggwanga Uganda. Tuli ne Joseph TAMALE Mirundi Junior. Gwe tuli naye akadde kano tubadde tuwulira amawulire agatabadde malungi. Tugamba katumunoonye tuwayemuko naye. Yes. Nkwanirizaako ku show nsaba obuze bannanga batulaba abantu baffe n'abatuwa obulango tubatumirako nnyo. Mwebale nnyo bannaffe abatulabira ebweru w'eggwanga, mwebale abatulabira wano mu Uganda, mwebale kwagala mukutu gwaffe guno. Temubuuka bulango mu bulabe ate era mutwongere n'obulango. Amanya Technocrat Junior. Njagala otuwa amanya agali mu National ID. Technocrat TAMALE Mirundi Junior. Ekitiibwa kya omanyi mwagala nnyo tujjako ebitiibwa byaffe. IBRAH, lwaki ebitiibwa byange obinzijjako? Kola mu minisitule gw'okiyita kyangu. Abannayuganda bali wano banoonya mirimu. Badesaba. Kati goloza family mmeka mu Uganda nga balina abantu mu minisitule? They are very few. Tuli miliyoni 45. Abali mu public service tetwera na mitwalo 3. Mbadde nsaba. So kati otubuulira amannya go agali ku National ID. Amanya TAMALE Mirundi Junior. Thank you so much. Ekya Technocrat because ate tukulesenga Technocrat. Mondesenga Junior. Kale. Akantu kano Technocrat kategeeza ki? Ye muntu nga wasoma nnyo. You have a wider knowledge ku bintu ebyenjawulo. Kuli abangane TAMALE wasoma psychology okola ki mu ttaka. Namugage noonyereza Technocrat kye kitegeeza. So wasoma nnyo oba oli mu kifo according to your knowledge on technicality and expertise. So byebyo. Manya Abannayuganda bakopereza nnyo oyinza osanga nga yisima ne wisdom kayembu nabo bakeetumbi. Mbu nabo mbu ba Technocrat. Bo ba bloga. Technocrat. Oli otya? Nze sibangako bubi naye mnembeera nange ennaku zino yansobera yangwira. Sembeera tebadde nnungi. Omwezi guno gubadde gwa kusoomoozebwa eri saidi yange ddala mu bintu by'amaka. Tuli ku Extra Digest Mugoba nsonga tukola ne Roast Coffee Academy ku Alwada Mola Airport Road UAE Abu Dhabi. Atengera still nena jana nkumbi wano baguddewo etabi. Batendeka ba baristas, batendeka okola crepes, sandwich ne burgers. Babayise ba Roast Coffee Academy. Atenga Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park. Basabaze mali from China to Mombasa. Bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Amawulire ge twafunye kwe kuba nti bakugobye waka. Finally. Twasembayo okusinkana nawe nga mwafunamu obutakkanya n'omukyala. This time round twazemu okuwulira nti ekiro ekikeesezza leero oba ebiro biringa 2-3 nti toyina waakusula. Nebanga dda twayawukana dda ndowooza mmwe you are not updated. So banga dda twayawukana dda. In fact nze yanoba. Omanyi nze TAMALE kye nnina. Goloza ye mukazi gwe nze TAMALE nnina abakazi basoba mu bana. Goloza gwe nsoose okwawukana naye. IBRAH, you are talking as if she's the first girl I have separated with. Anti public gwe badde emanyira gwe watwala n'olaga taatawo. Ate ye bambi ye kyatamanya. Nti bali bonna yabasangawo bajja be. Kwa nina mukazi wange Omunyarwanda Emunyonyo. Rose. Rose. Mumanyi. Nina lwekyo wali ku mbuzi ekisasa. Mumanyi. Bonna yabasangawo ye namba 3. Kati n'olwekyo if you want to tell me that you are acting as if gwe nina. I'm a man of very many women. I know. Very many ladies. Oli musiramu. Siri musiramu. Naye omanyi njagalwa nnyo. Kati olwebeeya lw'abakyala bano abangi lwaki? Ate nze gwe olina okibuuza genda obuuze bo. Nti naye lwaki mwagala nnyo akavubuka kano? Kati nze ng'ombulira oyo omuwala nga ne Nalongo Donizera naye yaliwo. Donizera was around. Kati ng'oleeta ono mbu Tasha. So namukyawa. We separated.
si yasoose ate si yajja okusemba. Nawulira Rose yagamba atya Rose mukyala we Munyonyera. Mukyala wange we Munyonyera yangamba ate gwe wamma obamanyi. Yanga nti era ffe twamanya Tasha ajja genda. Kwaya. Bo bali bajjabo. Bategeerera ajja kukola kikwaka akajanja. I know. Ayina akajanja. Abakazi balina akajanja. Nalowooza yasooseewo. Nalowooza ye nnamba emu. Nakweripamu. You cannot tozola kweripa mu linnya lyange. Nti ye yayagala bamulabe. No. Bali balozi nerwekyo wabasangawo. If you cannot manage a relationship eyabajja buyugawe. Kati ze junior tusula kunga nti Tamale mbwa buliddo ate nina abakazi bangi. Kati embulwa wensula. Ize gwe kenyini okimanyi Tamale banoonya bunoonya. Bwe mbasaasuze mu nnyonyomba kisaasi ku mbuzi kati ono abadde kulambironge era naye gyensula so byonna ninayo engoye. So wakati omu bwagenda nze siri ha Jesus Christ nti olekawo endiga 99 n'onoonya emu eyabuze. Ate era bakyagenda. So right now nsula maloji nga nkosi papa. But obulamu bujja kutereera. Naye wantama. Obulamu bujja kutereera. Sebo. Obulamu bujja kutereera. Osula maloji ngani? Obulamu bujja kutereera. Omanyi IBRAH kwe. So awali eyo obulamu bujja kutereera. Ekyo nsaba okimenyewo. Ekyaki. Kyoyogedde nti osula muloji ngani kimenyewo. Tusobola okweyongerayo nondeka nenjogera ebya mukazi wange mirembe. Naye lwaki ompisa bwoti? Bw'oba tokiwulidde kireke. Abatakiwulidde ate saagala okikole ki. So all in all, these things do happen for abalina abakyala abangi. People keep on migrating. Ne tusigala nga tutambula. Eyo type ya migration gye bayita batya? Tulina rural, urban, tulina urban rural. Oba ye marriage migration. Ogenda n'omaalinga kewalala. Omanya abantu abamu bali mu transit. Bali mu marriage transit. Anoonya we yeggamira enkuba ereme mukuba. Manyi abantu baliwo abantu. Naye nga anoonya we yeggama. So all in all, she's not the first one. She's not the last one. So I have separated with so many people. Ate nina abalala abanjagala abakyala abalungi abali eyo. So currently oyina abakyala bameka b'ogamba nti kati bano things are moving on well. Tetuyomba tetulwana. Abaliwa benina kati. Nga temuyomba temulwana nga bitambula bulungi. Babiri. Rose ne Rachel. Rose ne Rachel. Rose wa Munyonyo. Yes, Rachel ali wano ku mbuzi. Ekisaasi. Bemanyi. Anti bo ono Tasha ye bamumanyi. Lwakuba ye teyafaayo kubamanya. Yes, olina okumanya bajjabo. She did take time to know. So for her, she saw that she's going to take over the marriage. Kaisikana bingutumiddeko nnyo. Kyagenda kukwata obufumbo kye bayita ku. Akole ku mu maka gange. Era nze kati waba Tasha yagala kola nti ne mukamba. Alumbe mukazi wange Rose owe Munyonyo. Awulire. Oba lwekyo oweekumbuzi wano ekisaasi. Ategere nti ndi mukambwe. Kwabo bajja okumanya. But she can move away quietly. Onyumba nagimulekera n'ebirimu. And I can still pay for her a quarter of the rent. Osegera. Bwaba what? A quarter. Ku sente za rent. Katolo half ne quarter abijjewa. Nanti kati sikyali ni charge. Njamusasulirako quarter. Bw'abakkiriza to separate with me peacefully nga abalala. You go away quietly. So tata wange yaŋŋamba tunatuuka ku myaka gyegayirira bakazi. Ajjajje kati abadde alowooza nti yeeke yakalaba taata wange. My father muleetera abawala every day. Leero tute bameka? Every day. Asanga n'abapya. Asanga n'abapya. Ye taata we yagamba teyasanyukira nnyo mbeera eyo paka nga agamba nti ye ekidomola akisanyukira kireese mazzi. Era yakitegera nti ajja kgenda.
My father's statements nga ntutta omuwala oyo were statements of showing that you'll go away. Kyoyaga nti Tamale waba serious ajja kumala kuzaalamu ki mwana nebino excitement kati abadde alowooza mbu bwenne bakanaye mbuka akati mbuka teolomba mwagala abala nabo kajanja omanya abakazi balina akajanja. So women who are there don't think that you are the only person in the marriage. Take a time omanye bajjabo, build a good relationship with them. Bwoba oli atosobola kufumba nabo go. I know. Go. Sexy world. Excuse yourself quietly. Yeah man. Iseged. Naffe tusigalo na wajjane. Omanye ffe twatuuka in this world. Tetujja kwennyonnyolako why we live the lives we are living. Ate tujja kwesiba mugwa kwa abakazi batwagala ndi abanyirira. So if you cannot manage junior because I'm a technocrat, I have a good job, I'm a handsome. Kati byonna ezo qualities okufuna omusajja I know. And you're young. Ngate gwa muliko weka. Batono nnyo. Tusobola kufuna musajja ngaze nooza nti gwe weka muliko. Extra digest mugoba nsonga kwetuli tukola ne banyonyi baffe aba Posh Properties Limited yabasangibwe Bukotaawo nga bano batunda ennyumba enzimbire ddala beekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Roast Coffee Academy etendeka barista ekutendeka okola sandwich burgers ne crepes tuli ne Tamale Mirundi Junior gwe tuli naye akadde kano yagobwa ewaka ebakasukira ebintu ebweru mu bibakasukira mwalimu ki ngatto nangoye abakazi bayaye nnyo lwaki teyankasukira TV emeza zange ziri ezebbeeyi lwaki teyazikasukira baira oyina ka dining akabbeeyi ne screen yo ya bbeeyi ne screen yange n'entebe za bbeeyi n'entebe zange lwaki size yakasuka omukazi oyo washing machine yagikuwadde byonna nabimulekedde. I left everything to that girl. Yankuba engatto yankasukira ebintu bali bakyala bange they are angry with ya. Nenze saagala ntalo. Saagala ate muleete kamera nti ate bakyala batamale balwanye. Kwa lwekera yali agala kumulumba amukube. Mukazi wange ono w'ekisaasi omulala mukambwe nnyo. I know. Oyo malaya kuba atya anti bamuyita malaya. Ono yajja obuzzi akusumbuwe. So kubonani owempeta kubonani owempeta kino kikazi kyange ekinyarwanda ekyemunyonyo nkyagala nnyo wampeta ye asi tekuliko gwe naawasiza bonna bakyali ku bigezo naye kino ekyemunyonyo bambindudde nakyo muli mu myaka emeka emyaka 2 kisava kino kyange kisava mwana wattu nkyagala nnyo tugende mpolampola emyaka 2 muludde naye emyaka 2 muludde nnyo naye nange mwewuunya mukazi wange ow'emunyonyi ati alina ssente. I know. Nze tamalembera n'omukazi omwavu. I know. Era mwana wattu nze kankubuulire Allah yankola Katonda yannyamba sifuna mukazi mwavu era nono Tasha abadde mugagga nnyo. Tasha abadde munetooke alina amaduuka 2 Kochi Towers. Anti oli omusajja gwe yasooka okwagala omukongo yamukolera businesses. Omukongo ye tata w'omwana omwana bamukwadde ogende naye omwana namulese nze yekagwa eminsingayo mwana nali namwadaputinga yamundeseza kagale omukazi omwavu ewotasalanga kino kikazi amasaati gonna gennene wange mukazi wange ono w'emunyonyo yagagula amasaati alizesambala masuuti nagagala naye omukazi oli bannange kati ono amasaati gonna Reche munyonyo Rozi yabadde agula ki ono mwana wattu ono w'ekisaasi omukyalo oyo kye namwagalira ennyo we bannumba ye yanzijanjaba yambeererawo ebiseera ebyo nanzijanjaba kati I fell in love with her kati ono Tasha yakajja kati oli yakujjanjaba onaagula masaati oli masaati ngatto biki byonna ebizongoye kati Tasha abadde agula ki kati ye Tasha ate ye Tasha bambi ekyali kimunjagazza ekisooka mwana we
ono omwana yanjagala nnyo ate nange nze njagala nnyo abaana nalina ne foundation bangamba buli oyagala omukazi ng'azaddeko ate osooka kwagala mwana bakiŋŋamba ekikolwa yakinsomesa ne ŋŋamba nti bwe ndiba mufunye nange ow'omwana ndyagala omwana Tasha muwomu awooma kyekikivula nga mbadde nsinga kubeera wuwe yes adde awooma kimala kyekibadde kimbeeze nnyo ewuwe naye era tewali nnyo kyogamba nti kino Tasha abadde akuwa ku ssente enkalu ani Tasha mbadde nsanga buli kimu akyekoledde ebisinga obungi ng'abyekolera nze bakazi bange babikola nze Tamale mbeera mu bbaala naye oba oli awo bakusindikidde emmotoka ekukime babadde tebakuwa ku ssente enkalu ani akuwa ku ssente enkalu ku baana abakyala bonna bampa bonna ssente bampa balina ssente nze ono Tasha ku maduuka age mbadde nzijjayo bwejja ssente nze nnyini maka nze ate bambuuza bankola oditi era bamugubira buli obuwala obukolamu Daddy Tamale ayiseeko wano ate miliyoni 2 olwo Daddy Tamale nga bategeeza vaawo mbali manyi bagamba taatawo nze Daddy Tamale miliyoni 2 bizinesi eyo ebadde ekyayimiridde gyojjamu miliyoni 2 ne zigenda accountability ndi kumpe gisuula naye nja mwongerezaako sente ze zo nziridde kati ogenda compensating otya because buli lwobeera ne income flows ez'enjawulo emu ne yeesalako kikukosa keyeesaleko ekansigaze bali kale njateekawo omulala nkyanoonya Rachel ne Rose bemanyi ba mikwano nnyo ono Tasha kadugezigezi lwe yagaana okubayingiramu abati bali bo ba mikwano nnyo era ewaffe mama wange aba ali awo nga lechaze lecha aba yakavaawo nga Rose azze Rose aba yakavaawo nga Tasha azze mbuye Tasha nze sijja kufumba n'abajja bange genda bali bemanyi era baba lecho waba nnoonya akubira Rose nti Tamale yasuzeeyo kati oli waganda yasuzeeyo nga banoonyeza mu loogi tinza kuba kyasuze mu loogi kambuuze lwaki tosiramuka n'olyoka ofunira ddala ebbeeto eryagala abakyala basukka mu omu Seremaani yalina abakazi bameka mu Bayibuli si lwenda Katonda nga teyamukyawa bino ebintu bino ebyeddiini nze nabivaamu nerira bulamu werira bulamu so ogendako mu kyaki n'osaba mu kereziya ogendayo osabirawa Lubaga wasembayo ddi ogenda okusaba yes ddako myaka yange emeka kati bagamba mbu Jesus ali omunosipenti nti ali buli wamu mbu ali omunosipenti mbwezeeberewe so nowomusabira nebwomusabira mu kyaki ya rabbi ndudde nyenda kati naye sapuleyo ngisaba naye nti ogenda mu kyaki wiiki kati ziweze 3 nga tosaba tolaba nti ebbanga libadde nennyo okusaba kwonsabira ewange nga bwe naye nti Jesus is omunicipent mbw ali everywhere mbu simanya those are his characters bye twasoma Keith Kanabi so bye stories z'abakazi bange ziri complicated naye nga zeezo amasakaramento wagatuukiriza gonna sikati nja kumusetolinga naye sikati napezeza emyaka nga 3 eyo naye kati right now nyenda n'atambula sisika muguwa sagala drama sagala space ali nange gwe ntambula naye abakyala bano Rose alina emyaka emeka ono we munyonyo kwa bonna bansinga obukulu oli awezezza 28 ono nakwata 3 ono wekisasi Rachel alimu 3 alimu 3 ate Tasha alimu abaddemu emeka ani Tasha ate mwana wattu bambi ye abadde muto nga alimu emeka 26 nera bonna bansinga oli mu myaka emeka 25 nyenda bugenze kweza 26
Sitera nnyo kwagala bakazi bensinga myaka. Lwaki? Tebalina experience basumbuwa. Obwana obuto bumenya. Wangi? Naddala mu buliri. Nekesunda nekadde. Sina budde nobanga akageze mu ddwaliro kakuba empiso. Nabo balekera IBRAH. Nze obwana obuto bumenya. Idi siruko. Mubanga tutte baby mukuba empiso mu ddwaliro. Gemazima tebumanyi kye bwagala buba n'ebizibu nkuyanja. Nze saagala mukazi gw'emyaka. Njagala mukazi balina experience. Naye wanneetegekedde kiki? Njagala bakazi balina experience nga bamalayo. Abatulaba eno program rated PG. It is 20 and above. Program rated PG. IBRAH. Mwana busumbuwa obwo. Neoka kusumbuwa. Ogenda okumaliza nga wenna otuyanidde bwerere n'ebino ebikazi munnaye. Mwate bye muyita binnakyeyombekedde bishiba ebi. Biba biveterandi. Shiba ayina n'ebizibu naye yagenze n'akola statement ku CID. Ye yabyereetera. Atya. Because Shiba teyasoma information oba communication. You must be specific on point. Tokolanga communication n'ogireka tuwomitimate. Tokola kiro kitwala omunaku. Kati yakola kiro kitwala omunaku ate ne kitwala muye. Kubanga bw'oba ddala bakulwepinze vaayo ogambe ki erinnya ly'omuntu eyakulwepi kati ye yateekako attitude eraga nti bya she was hurt. Kati n'aleka abantu mu suspense. You were hurt, you were defamed, you were disrespected. Kati ffe that bw'obuulidde we are emotionally triggered to know. We are still omanyi okola communication yaba ne basiganga beebuuza ebibuuzo ebambi. Kati yatulekera ekibuuzo ekinene. Who did this to Shiba? Because reaction ye vis-a-vis ekibuuzo kye yatulekera, people started finding themselves answers. Oba IBRAH yakimutusizaako. Kati in the process of people finding answers, some people's names were damaged. I know. In the due not process. Intentionally, but in the due process. Cut even these people who pretend to have image, they don't pretend. They might be having image according to a selection of audience. So kat nabo they started acting. Nebalwana nabo kuza image yabo. That's when you see Andrew Menda stepping in, General Mozi coming in, because now they became the victims. The imaginative victims between imagining. So kati she's caught up. So kati atenze mba Shiba nali nino komawo ogwokubiri mu party 2 nekigwa kitya nenjogera story nga bwe yali n'omuntu nekifundikirirawo. But still, because yabadde enjoying media attention, she kept quiet. Chogamba, her silence has made it is a dangerous move than even what she said. Okusirika kwe nga mazo kola eri video ngale society suspense ate kyabadde kyabusiru kyabugwagwa nnyo gyali ate nga kyabulabe. Because abayingizaamu yateekamu parties ali innocent. N'atavaayo atekiri yalinga eya muki. Naye talina gwe yateekamu yayogera n'alekaawo ebigambo bye. Ati yes, yayogera n'alekaawo ki ebigambo bye. But remember buli kyofulumya mu kamwa kiba ne effect. Okitegedde tubulanga ffe tubeera pacific. IBRAH wewe mba naavuma omuntu saagala balowooze nti nvuma gundi n'erinnya ndi straight on point. So I don't want people to imagine. Nti oba abadde agamba gundi, that's poor communication. You rather not say anything because you are causing more trouble to yourself. Kati
Shiba kyaliko kati nkitegeera ali ku muliro because noli naye gwagamba nti yamulwepinga yamusasula nze bwenda ba negotiation zaafa bufi nga musasula zene nga zacho ati muna abayimbi bagabayo ko after sale okakasa tokimanyi nti ogenda Cafe Javas ne bakuwaako after package timune webale kutusupport ngo badde customer wa omulungi bakuwa ka dessert abayimbi nabo bagaba dessert bwoba ne sente zo omuyimbi yali akwadeko dessert nina ugemanyi yali akwadeko nafunirako omuntu ebweru n'amulya 2M bwali omuyimbi w'amaanyi mukyala I saw upon the living God nga sirimba I was a broker on certain deal ne bamulya na munyonyo wa Dr. Sudir nenga mulya mukwano gwange ebweru kimala ekigambo ekyo kiyitiridde nnyo kakati n'olwekyo ati ba entertainer abayimbi ba entertainer their job is very challenging gwetaaga nga wasalawo because audience zoyimbira it has people who are perverted omuntu yakola sente ze Shiba olyawo okunama lwaki takuwa emiliyoni 16 n'omuyimbira n'omuwayo ka after sale service ka solo singing nga solo singing piano nevuga solo eya omwoyo solo eya wanu oya wanu ka singing ako nga mulimu SOLE ka solo singing kati sibanyi oba Shiba yali azze ku solo singing oba public singing kwazo na contract abayimbi abamo Shiba si mukwano gwange wayogerako naye mwene embeera nasembayo okugenda nasembayo ebulake muno namukyalirako tewandaba nga mwegomba nentekayo proposal yange ewa Shiba nambu ndi muto nkulekulemu so odayoddi mbadde sina nakulakulamu oba kati namukubira naye kati mu mbeera eno nanoonya Shiba nambula ffenna yatwekweka nze amagezi ge nali nina omuwadde yakole ki ayogere nsegere so mbadde munoonya naffe yatubula extra digest mugoba nsonga tukola ne Posh Properties Limited bateekamu ssente basangibwawo Bukoto batunda ennyumba enzimbire ddala ate nga banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy batendeka ba baristas bakutendeka okola sandwich crepes ne burgers tuli ne Tamale Mirundi Joseph Junior gwe tuli naye akadde kano okay so today ko ku nsonga ze za family twasembayo okwogera wagano genda ku police lwaki togenda n'owaabe omusango guno ogw'okugoba ewaka siri mu kiraasi ezo kati mpaabe ki ndoopa muzigo ogutali gwange singa yalemedde mu maka gange ge nazimba naye kati nwanira omuzigo ebintu byo abireke landlord amanyani kumwe mwembi tunakola ebira ani landlord yasasula gwamanye bw'anaaba tamusasudde ajja mugoba landlord wekapala ino omukwano ebulaki kasita ogaana okusasula bw'otegeera takumanyi kati ye bwena amulema okusasula ayizulu ekyo kitono nnyo otuseewa n'enteekateeka z'okuzaala nze baserebu tebazaala kati odiyensi yange embanji tey'abakyala serebu ozaala Uganda nga balina entondo naye bantu bazadde abebekulu bazadde bakamiliyoni Bobi Wine Kenzo tobanga bajjuliya nabo bazadde bakaddiye kutta audience serebu awasa serebu azaala gwe mbuli abaserebu abaleeta bakazi baabwe mu mawulire n'abamawulire ba journalist ne munnamawulire talaga mukyala we ne lwaki nabo tebalaga batya anti alina audience eri emulaba ku TV abakazi nga bajja kumulaba just nti bali in love imaginary emotions bafani abasinga batulaba nga bali in love with us ko mutasobola kulaba nga takwagala there are very few who love us nga tebatwagala kaze junior manyi following jensi okuba nayo yabakazi
Osegedde bebanyumirwa ebyo niya because amuyanga batula ekola ibyo abakazi bebagala kati ojja kusanga yisima yengeri jakola ki because yavana explaining ekigambo ekyo kimenye explaining ye mwenyini todda mukikozesa kakati nga yate audience ye nayo ezosanga ndala wisdom kai nayo ezosanga ya ndala kati banji ne kati ze manye yange yabakazi kati nze siwasa lwaki tofuna bakyala bweru ani igwe abakazi bebweru abakazi bebweru bamenyamu wayi balina amateeka mangi gatya nze byebyokuba live video buli kiseera nowoba ogenda mu toyimbu okuba live video abalina abakyala ebweru nga baba ku masimu ye kakutanda kubire live video nga toliiko nze sibisobola nobeera ku simu sawa 9 gwa kiro olinga ali addaako nedda bannema nabagezaako naye olina okuba neddata gwe babeera ku simu tebavaako kakukubire live kati tulina time difference America eyo babukya sawa 9 naye bannanga abasajja balina abakyala bwero nabo balya zaabu gwe n'amaaso ne gamukanuka ate banyumya tebamala kali talina banyumya nabo babuuza ebibuuzo basinga buuza bibuuzo anti babiri dongo distance relationship ng'emenya n'amala awulira eddoboozi n'awulira akakubye mu nnyumba olina otwalayo kamera alabe is there any boy home Junior you is somebody home somebody home can you show me where are you enter bedroom enter nedda bambi ompa magezi kize akirimu waliyo mpazi nga omuntu oyo ajja kutwala mubeere naye nga waliwo possibility y'okutwala mubeere naye muganda wange ate ezo relationship teziwangaala ovaawo naawe ez'abebweru n'aba-Uganda eri environment eri completely different n'endaba yammwe ey'ebintu eri completely different oli ku kikomanda ali ku bbaga bannange oli bweru ku biiki ali muzira simanya winter yazze sibisobola nabigezaako mpa amagezi nze akirimu olina beera committed obanga mwana wasomero olina kuba winter simwena obeerako data buli kiseera nga network woolibwewo zi update ne zifuuka update time working time eri different eno oba ku mirimu yetali so all in all naye waliwo abantu ababawangazizza relationship ezo neziwanga nga bakkiriza obwenzi batya because nze ndidde yabawa ne Dubai nabo mu Middle East bano ab'e Saudi Arabia simanya yagenda kuba kye akawala yakaleka mu nnyumba bali oddange empombo bazirya kimala kimala neze tamaneze olokuleka mukazi wange embunyanse bweru nze tamale ne manyende bweru bonna mbakyawo ndeke enyumba eriko kopolo tasalako ngamba mbwoli bweru mbunze ndi Uganda kati mbu tuli mu relationship tutya kubona obwenzi obukudde ejjembe mu Uganda loji ezijjula ku ssaawa 4 ez'okumakya nga loji zijjudde okakasa Abannayuganda bawuza enguudo mbi naye zibatwala mu loji zo ziba nnungi loji niwebeera weeri wa ttaka osanga wajjudde lwaki naye society eri stressed nnyo sex is now a medicine is a remnant abantu bali stressed but sex can relieve stress naye ebintu gw'obiraba otya ebiriwo ensi ogiraba otya
nze munange nsinjirabira mu lenses nagamba lenses mwendabira ensi we are all different nze Uganda kati lenses mwenjirabira ebintu ebisinga omuntu kati olina kulivinga your life kogera no tuyange ebiri mu Uganda ebisinga obungi tebikwatako toyina maanyi gasobola kubikyusa tukeera kumanja ne twogera emisolo ne twogera amafuta agalinye but at the end of the day toyina kyogenda kukola. I know. You talk, you lament, you can't sleep. Encho lunaku ne lucha. So IBRAH right now ebintu nze byestalina powers zibikyusa. Tebikyantwalira buwongo bwa. Anti okyogerako. Of what use is talking about something that you don't have powers to change? That same thing. Mu bulamu bw'oliyiga nti ensi eno waliwo ebijja okubaawo bibeerewo ate nga tolina kyakubikolera ate mu nsi eno waliwo ebibeerawo ate ng'olina by'osobola okukyusa. So it's better to be in your own life and you pray for your life and be with people who are positive and you move on. Ate TAMALE twogera ku byobufuzi every day. Netwogera ku corruption enguzi obukenuzi obulyake byonna tubyogera nebi kabye byetwayogedde ejjo abantu babyerabidde avaawo naawe abannayuganda beerabira bwe batyo abannayuganda katuli kwogera birala koza lwaki tukola programu zino mpaka byetwayogedde ejjo babyerabidde ebyaliwo muto kikwatago babyerabira nti ne constitution yakyusibwa. Saba na Uganda twerabira is human in nature. Idris Lukwago yangamba nanga nti bannayuganda waliwo ebintu nga tebabyerabira ng'ensonga z'ebyobufuzi n'ebibanyiga tebabyerabira ebibanyiga bw'otunuulira Uganda nga bw'eri mu mbeera ey'ebyenfuna mu mbeera ey'ebyobufuzi mu mbeera ey'amadiini nga kyaki kati makampani ekyo kimenyewo tokimanyi nti kyaki kampani bagiriza esalinganga kampani tokimanyi gandi do research a church is a company registered as a company. Sure. Yes. With the shareholders. Oh, ngotidde. Ezabasumba bange sibwe kiri. Tokimanyi nti amataka ga bunja gachachi gali manya ga pastor. Amataka ga machachi gali manya ga pastor. Sure, but this kimanyi. So kakati n'olwekyo. Abantu baffe. Balema okutegeera ekintu kimu. Nti social transition embeera zaffe eza bulijjo ebyenfuna emirimu ebyobulamu amasomero nga covid yona akubye ensi kijja tubeerera kizibu nnyo ensi eno okuddayo bwe yali. We need a lot of reforms economically. That's why the only thing that can save us are cooperatives. Abantu okwekolamu ebibiina babawe ssente. Because now in Uganda, IBRAH, to stand alone is very difficult. To start a business kati zosanga amaduuka bagagabana abantu babiri. Nosanga oli asazeeko party nona ayinako party n'edduuka liri eryo. Why? Economy awe etuuse obwavu bungi ate kasita amafuta galinnya kwa buli kimu kitambulirwa mafuta. So nenge kye amafuta tuteneza government ensi yonna amafuta galinnya olw'olutalo lwa Ukraine ne Russia. Naye galinnya mu nsi endala naye nga waliwo ebbeeyi eri specific nti banaatunda bwe bati teri asussaawo naye wano ono atunda beeyi ndala n'olindala n'ensi tosobola kuŋŋa nti kati saawa ewaffe diesel asinga petrol beeyi. Eky'abantu okutunda prices ez'enjawulo ekyo kyo kikyamu because government eba erina okusteppinga in but since most of these goods are private but era still government has a say in the prices. That is wrong. Omanyi kyetulina people use crisis okukoleramu ssente kati covid yabula oba masiki ze bagamba okutuwa oba nazo zabulira wa bannaye
oba yateya gwe bawatenda ya oxygen mu covid atoba oyo naye oba gyali oba kati ate ebitanda bye bagamba covid alina engeri gyabulamu mu ggwanga lino emiwendo oba kati emiwendo abali basoma emiwendo babalagawa kwa buli lunaku 9 bafunye covid 10 so early in early the ggwanga lyaffe there is nothing we can do okujjako okubyogerako anti abantu bye baagala okuwulira firi edikitator Museveni must go, prices must change, corruption must go, roads must be built. Let us talk about issue ya retired Dr. Kano Kiza Besigye. Ali ku house arrest. No, he's stepping in because Bobi Wine has failed. That's it. He's stepping in. Kwanga prices zinokuva wezalinya what has the opposition done? Ine kati chushini opposition nga ruling government yeina by an alternative government. By ba shadow ministers who are paid even on their salary tubongerako 1.5. It is the role of opposition to check a government. It is the role of the opposition to bring alternative policies. Government will weba comfortable. Chiri mu Uganda government is comfortable. Teinaji checking. But remember the times of walk to work ya Dr. Besigye. Yari Kalakasa and things could change. There are laws that went back for recess because of the power of the opposition. But opposition is just saying about opposition is the bali busabala. Bawuga. Teri riot. Kama government enabala enategerete anti you are this bachita displeasure. Timuli basanyufu. Zijuga parliament ya isa called displeasure represent himself to see sanyufu. So we cannot take away the responsibility of the opposition. Yeah. So that's why Dr. Besigye is coming in. Kulaba nti ye karakasa. But because the opposition is not united, you might also find that his efforts are limited. Because right now Bobi Wine and Dr. Kiza Besigye bandi badde ku page ejo nga bakola press conferences if they are really opposing this government. But in opposition there is an opposition in the opposition. Name opposition, mulimu opposition. Mu Uganda. Mun opposition is ibiri. You find honorable numbers opposing Ingrid. Chovola hanga ataba opposition katinga eno e wallet Jacob Bolanya. Emolo. If this no yasimbiyewo omuntu. Ate ne nupu ne simbawo. Kati who is opposing who? So china kuba chitiya. Ati we munafuna opposition kwa kakati. Bwe twali mukaluka Bobi Wine abasajja befudisa bamba ngamba. Bobi Wine tetuyinza muwagira fazali president Museveni addako. Ngabani abagamba bwe bati? Abasajja abamu aba opposition. So until when you have a unified opposition, ne mubeera nga ate opposition teye opposing. Yeah. The doubts Dr. Kiza Besigye, Mau and Bobi Wine. Honorable Kyagulanyi. Yes, and Honorable Kyagulanyi seated together in harmony to forge a post. Why is opposition meandering? They don't have a post-election plan. They would have sat down. That's why all political parties don't have activities. Nope doesn't have an activity. A political activity. Are they building structures? Are they traveling around the whole country? Political activities chinopo je. Nopo ya tochogerako. Juzi babadde Jinja. Baliwa. Babera batambula. Bali mu recruitinga, bali mu creating awareness, bali mu sensitizing abavubuka n'abalonzi. Nupo ekikoze countrywide. Which is ekikola ne mu diaspora. Juzi wano Honorable Kyagulanyi akava Tanzania. Agenda America, agenda South Africa. Gonde. There are overseas trips abantu ze bakola.
nga nazo ziri useless. I'm sorry to say that. Oyinza ogenda Tanzania ng'oli opposition leader wa Uganda to do what? Oyina genda wa? Ya meetings eyano. Ya meetings gundi ono opposition we Tanzania. Ne basayininga ndagaano ki? Oyinza okulanisa ezimuzibera closed door meetings zisebo. Oyinza okulanisa President Museveni Tanzania gye yasomera. As Bobi Wine was in Tanzania, the President of Tanzania was here. Gotara General was ya meeting of the Marshal Cesar Fato we Egypt. Gotara General was ya meeting His Excellency Kagame. Gotara ya meeting Uhuru Kenyatta. It is not traveling. Ani go sisinkanye. Bwoje Uganda, you have to meet power brokers, not everybody. Nali njogerako n'omu ku munupu n'angamba nti ebimu babikola nga byakyama olwammwe aboogera ennyo abalasana. Nopu eyina kyama ki? Bategeka butujju. Are they the first opposition party we have seen in Uganda? No. But they are the strongest. Right now. They are the yes. no. And nemu history ebyafaayo bya Uganda since independence. Zaake tajja kukkiriza kigende. Kankobolire. Generation bwefa. Olaba emirembe gy'abantu abayonoonanga mu Bible. Mune mwabeeranga mu abatuukirivu. Goloza abayudaaya bonna Katonda be yapanishinga nga mu Old Testament bonna baali basiinazi. Simanyi saaliyo. Si. Kakati obukulembeze bwe bufa. Ensi ebonaabona. Saalumanya nenaalumanya nemugenderamu mwenna. Kati we are very unlucky. Okuzaalibwa mu generation bweti. Nti abagagga ate bali soggulidde. Kabakola ebintu ebyo bonna bagagga. Si bayala. Abakola ebyo. Ebyo ebyemmwanyi. Naye ekizibu ekiriwo basomeseza abaana baabwe ebweru. Kakati President Museveni yayina abaana basatu. Abaana ne bakula nabo ne bawasa oba ne babawasa nafuna bakoddomi be. Bakoddomi be ne bazaala abazzukulu. Kati family yagaziwa. Ogenda okwetegereza mu Uganda buli omu ali related to the first family. Neziri family nazo zaafuuka ki? First family. N'aba bamanyi. Nabo baafuuka first family. N'ababoda babatambuliza ebintu. Nakangako ebintu n'aba batwalanga ku ssomero ne ba obbi gye batulanga mu kiraasi. Njirabira ku Keith Kanaabi. Wano mu Uganda kyangu nnyo kwata omuntu nga talina driving permit n'akuba essimu. Ogenda omunoonyezako mbw ate yasoma nejje n'ogundi. Naye ebikola Kenya mu America, Tanzania ne Bungereza. Institutions kasita zifa. Ekintu kyayiika. Ensi etambulira ku institutions. Kasita ba individuals bali placinga institutions. Waliwo akantu akali mu kutambula ku social media kenjagala twogereko nga tetunnava wano Junior. Mu 1981 abasomera ku Buganda Road Primary School basasulanga ennusu 31 okuva P1 paka P5, then P6 paka P7 ne basasula ennusu 5. Lunch basasulanga ennusu 35 taamu yonna. Test fees obakola tests P1 paka P2 basasulanga 19, P3 paka P5 basasulanga 49, P7 basasula 10. Batwalanga toilet paper roll emu nga yakukola omwaka mulamba. Rolo za toilet paper tutwala 3 kati oba nnyo oba 5 taamu emu. Buli taamu n'otwala rolo 5 zerolo 15. Omwana asomera mu ssomero erisookerwako ettone nnyo kati asasula essente zitaka wansi wa mitwalo 5. Ngezo zentone nnyo ettaamu. Lwaki osomya 35 economy bwe yali by that time? Toba bisomera mu 35 16. Tatange yaŋŋambako oba basomerako ennusu oba 2. Oba aliwo yagulako ettaka nnusu 2. So economy bwegaziwa. Bino byaliwo mu 1981. Ng'ani afuga? President che. Saawa eno abantu basasula $1,300,000. Emyaka emeka egiyiseewo.
abantu bazizwe milioni 3 emyezi edi okusoma fees. Yes, tugende mpola. How many years have passed from that time gyosoma? Junior, oyagala kungamba because amulaka ate nasomera ne Buganda Road nayo nasomerayo. Oyagala kungamba nti bino bikola mu Uganda mokka ensi endala nga America. No. Bungereza. No kankubulire. Kenya, Tanzania no kumulirana. There is commercialization of education. Education because osobola kusanga minister w'ebyenjigiriza ate nga alina amasomero. You cannot regulate something kyoyinamu interest. So Dr. Jesse Muyingo, director wange gwenjagala nnyo because nasomera ku somero li. Alina amasomero. Can he let his schools fail? So wakati bwokwata abasuubuzi obawa ministries. That's what do you expect? But ekyo kyoyogedde ekyennusu asatu mweta esitaano 16 that was the economy by that time. Auntie, ezo sente zoyogedde zayina weight ne value in that economy. Wenyini omuntu wajja okugambira ani yaviirako sente ya Uganda okunaabuuka okiddamu oti? No, yaviirako sente ya Uganda the cost of living. Lindako, let us go slowly. Let us go slowly. Ebulakola abantu bakyasalira enviiri mmiti. Ani yatugobayo? Wewe kiyite modernity. Keizi kanaabe. Akyasalira ku kano. Okyanwa amazigo obuveera. Gwalaba utamale wali wanwa amazigo obuveera. Kulukuluba. Gwe twanwanga kusoma. Tuddeyo ku sente okunaabuuka. So kakati, let me tell you. There is what they call a global economy. Economy ya Uganda bwe tuba tukitulete twetunulira nga Uganda. Globally. Ochegera. Globally. Economy. Soko demo kibuuzo kyange. Okunaabuka kwe sente mu Uganda kwavaawa. Economy eyimiridde etya. Kakati ebibyo byonna byoyogedde nti high cost of living eri waggulu kyovulanga you find omuzadde asasula akakadde kamu nasala ate kati nasale za bbeeyi nnyo okusinga ne secondary. Manyi lwaki za bbeeyi? Kubanga bazizimbira middle income status. Okiriza nti nusu emu 2 3 4 5 Kenya z'amaanyi nnyo okusinga ekikumi kya wano. Anti economy ya Kenya tosobola gicomparinga ne ya Uganda. Kenya ina support. Eyina omwalo we landlocked country. Don't compare. Junior. Please. Don't compare landlocked economies with open economies. Ensi bw'ebeera landlocked. Yes. Kitegeeza sente zayo kunaabuuka. Kitegeeza ti ensi eyo esasula emisolo nti the cost of doing business abagagga baba mu America nga bagenda ku investinga mu East Africa bamuwa ekitabo. Ne bamugamba Kenya eyina omwalo. The cost of doing business in Kenya is cheaper than doing business in Uganda because you pay revenue 2 times. Junior, olaba otyo omulamwa guno gwe sente okunaabuuka bwe tukuwaamu obudde n'okola research ne tukomyawo. Sente okunaabuuka gwotunuulidde sente kunaabuuka nze si kyentunuulidde. Ntunuulidde ebbanga in 1986 President Museveni yakwatira obuyinza. How was the whole world economically? Okay. Ensi yonna yali etya. Mbadde nsaba. Esente z'amiini zayina value according to the cost of living by that time, according to the industries we had, according to the modernity of that country. Wali osachinzeko ku most expensive cities in the world? Ebibuga ebisinga okubeera costire mu nsi yonna. Kakati n'olwekyo the people who have jobs, what you can talk about in Uganda is people to get employed. Okay. Because modernity kyetutwalamu kati is spending into TAMALE IBRAH. Today you can sleep in an apartment of 1.5 nga teri akukasi. But because bwe weetunula atulamu ne status yo gy'oyina olina okubeera ki? The other days twasulanga mu lento nga tezirina na ceiling, but today is very rare to find a nyumba etalina ceiling. Okay. Tujja kuba tuwongera okunoonya
So okola research amalako kunabuka kwa nsimbi. No. Tufune that is not important. Look at global economies, look at fuel, amafuta. The high cost of fuel affects economies. Look at wars. Amafuta gali mukupala joli abalamu wano gapadde joli abalamu wano. Look at wars, intalo. Look at COVID. Olaba America yakwata trillion number $1 trillion nejita. Just akabuzo kamuka mbwe kati junior. Ensimbi yaffe eya Uganda lwaki ekola bubi mu katale k'ensimbi mu nsi yonna? Ekola bubi mu katale k'ensimbi mu nsi yonna because economy yaffe amaanyi gaayo we gakoma. Twetaaga okurestructuringa anti oyina okubeera ne dollar, foreign currency birimu economics mungi. Twere man bana Uganda kyenyinza obbagamba that government yaffe eyina kuyamba muntu wa wansi business wise one okukakanya emisolo to be with a stable business environment. The good thing the president is taking us to the East African community. We can have a wider market. We can have a wider market. Uganda about the East African community banga because now what we are fighting are the boundaries. So that abana Uganda we have a surplus. Yamata. We have a surplus. The other days we didn't have a surplus. Okay. But now we have surplus yebintu. So the East African market nga Congo okuyingira East African community. Because Congo ina millions zimekeza abantu million 8. So Ugandans can go and do market there. Okay, tetugenda kubanga tusukawo wano. Junior tweyanzizza nnyo Gashumba ne namulayige mukwano gwa Gashumba bamuvuma. Ani amuvumye. Naye ango Gashumba olutalo lwaliko tajja duwangula. Tosobola kulumba Bobi Wine. Kubanga Bobi Wine abantu bayina. Ne boga Bobi Wine mubi. Bobi Wine ali aseteza government n'omwogerera buli kibi. Ayina section y'abantu etasobola mukyawo. And because ebyabyogedwa si bituufu. Because abantu bakimanyi si bituufu. Oyo blackmail wa mmwe. Propaganda wa mmwe. Bituufu abantu bayina option. Mu Uganda oyina okuba Bobi Wine ngoyina option yabamuwagira baddewa. Naye nebyogerwa si bituufu. Because buli gwenchaza ne musaba bwino tamulina agamba njabbireeta. Kyovala nkugambye si bituufu era tabasa mukyawo. No, we don't have to fight so much to prove. Because we don't have any war with Bobi Wine. Nti tuli mu lutalo naye. Blackmail. Propaganda. But what people abatagala Bobi Wine what they can do. They can build the message again. Just as well anti message asobola okudda. We have a leadership crisis in this country. Tuinachi? Leadership crisis. Nsichi ngeta ina crisis yabakulembeze. That's international. Macron wa Faransa Napoleon bwadda. Nanti Macron yafuga Faransa Napoleon yaseka. Na president wa Germany aliko Hitler bwadda. Oyagala kungamba saba minister wa Bungereza aliko ne Tony Blair. Oyo inzo muleto oyo. Mbiri siba. Wala na Abangereza bamuvuma. Yakola pate mu COVID. Ate bamulibu. Ate wamwe Kampala kiri kitya kuba kulembeze be mulina kati. Abali ababaka ba parliament be mulina kati. N'abantu ng'omugenzi Ayume. N'abantu ng'omukyala Miriam Matembe. Honorable Willy Byanyima ne be mulina kati ababaka bamwe kati. Kiri kitya. Ekyanna maddala. Botunolira ababaka nga Haji Hussein Chanjo ne be mulina kati. Botunolira ababaka. The great leadership crisis. Neta chiri wanoka. I know. International. Naye wano kiyitirira. Wana ate kyawano kyasusse. Comedian si afuga Ukraine. Ero tugendayo. Tutunulire nnyo we tuli ewaffe wano. Abakulembeze ab'omugye kinaana. Ko ba comparing ne wano. Totawaana. Maziga mere. At generation millennium XY weba. Generation yaffe we fear to take risks. That's why in Uganda
teri yagenda kudda mu nsiko. Ino generation yogiza mu nsiko ya iPhone. Bagala ensirizi balume. Bagala ali amalaya. Mbadesa batukuleke. Mbadesa batukuleke. Extra digest mugoba nsonga kwe tubadde IBRAH Mukasage manya gange. Tubadde ne Tamale Mirundi Joseph Jr. Thank you so much for your time, my brother. Ebiba biyitidde n'ebirumira mu program eno. Mutusonyiwe. Ate ebigambo by'owulidde mu program eno si byabaddukanya omukutu guno oba abaweerezaako. Baddemu ebibazimba ebitabazimba babireke. Ekyokubiri waliwo abaagala okwefuula abajajinga obulamu bw'abala. Nze buno obulamu bwange nabo bayina obwabwe. So buli ali eyo ng'ayagala kumpa amagezi ageesigalize. I'm the chief advisor of myself. Idris Lukwago, nkwagala nnyo my brother. Ground soldier, foot soldier, Idris Lukwago. Idri, ngutumidde. Okay, byawide program eno siwe badukanya mukutu guno baweerezaako wala bigambo by'abantu sekinomu. Naku zino nsula mu loogi. Amaka baagangobamu. Big up on yourself, Daniel Mugoya, Keith Kanabitone Senabuli and Idris Lukwago. Thank you so much, Junior, for your time, Mugana and Kwagalanyo. Special thanks to our sponsors, Roast Coffee Academy, Posh Properties Limited, Nebanywanyi Bange, Aba Sankago Shipping Company, ku Arapak. Nsigarenze IBRAH Mukasa. Love you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba.